Yes, Faadi TV jimbandiza kadi kano. Mwasiriye mutya muli mutya. Nina kubasaba mu subscribing ate munyigene kade. Comment section weri awo bakawuntira mu comment section. Ate osigale nga ofollowinga. Bagita Faadi TV UG. Followinga ku Faadi UG News ne YouTube channel yange. Eno bwenteka updates neringa ntekayo. Muzi following ezo nazo kubanga updates mujja konfuna updates ezina value kwosana mawuli agaba gatambula bagita Faadi TV ndizomulengera daba pause eyo ndizomulengera omukyalo banangi abantu bagamba nti banaye buli muntu abere n'omuntu ng'amwagala nga amuza bwayagala Rema Namakuula abasinga bagamba nti Rema yenna ageze yenna munange Wattu Akabina konna kageze jjukira ye Bannayuganda okuva le bavane bamugamba ati yagula Akabina aka $2,000 obukadde nga 7 obwe Uganda nti kagula mu ggwanga erya America akali ko original Rema teyabikwaki teyabifaako naye ng'abantu munange ennaku zino buli wabeera basinga maaso gateeka Akabina oba Kabina bakagaza ki simanyi na kumanya yabaddeko ku mukolo ogumu mitundu bye Masaka naye nga baama abantu ebifuananyi babikuba bikola ki babikuba ku Kabina ndozo mulengera Wattu bannange ndozo mulengera Wattu bannange mukyala Amazima mukyala Dr. Amazima babaddeyo ne Molini nantume ku mukolo ogwo naye abantu bakubye obufuananyi ebifaananyi birina maaso ngenda bikulaga ebifaananyi ebyo abantu bakubye ebifaananyi nga ebifaananyi basinga kwagala kukola ki kuba mabega awo kuba mabega bannange Uganda buli mwayagala kumanya kituufu Rema yakagula $2,000 eza dola yakagula banaye ebintu ebisinga ennaku zino bya kifere naddala ebintu ebiri ku bakazi ebisinga bya kifere ana amaberi bagambala ndowooza olengera ebifaananyi ebyo abasinga bali bageza kukola ki kuba mabega ndowooza olengera omusajja oyo emabega awo akutte akasimu ka smart akutte smartphone yana yali ageza kwaki kubanga nga azoominga bonna amaaso gabadde kukuba manjwawo bannange Uganda ndowooza mulengera Molini nantume naye yabadde omu ku bo ndowooza balengera munnanga nga bapafominga ndowooza omulengera Akabina bagamba Rema wagula Akabina Rema wakagula twagala kakasa kituufu wakagula bamanyi byasobola kutambula yali agenze performing eyo mbawalabu eyo gibyatandikira abaana be abagenda okuba ekyeyo bebateeka amawulire ku social media awo byatandikira mpaka nakakati era buli walaga mukazi Wattu performinga abasinga yonna focus bagiteeka mabegaawo bagiteeka ku Kabina amasimu oli waba fotolinga ebifaananyi ateeka mabegaawo bateeka mabegaawo bannange Rema baagala confirminga nti kituufu munnange wakagula wabya bulimba twagala kulaba wakagula abasinga nekibalisa okubanga mbogerayo batyo bagamba Kabina wakajjawo mu bbanga eri ettono twakulabako wano owewa nti ng'olina muserebende tuzeemu okulaba nga wayiseewo wiiki nga ziizo ng'olina ndoddo walina muserebende kasitawa zino olina ndoddo wayiseewo wiiki 2 olina ndoddo kika kyeyegejja ku speedi bwetyo ndoddo kika kyeyegejja ku speedi bwetyo bannange social media giraba edduka Rema mukazi Wattu tabafaako yani bwe yali aperforminga ku kivu kya Namulundu ekiwedde jjojjuzi wano kyali ku theatre bonita ndowooza bwe nzijukira era abaana era focus basinganga giteeka awe mabega bamutizingatizinganga Rema bamutizingatizinganga naye nga bambi nga omanyi mukazi Wattu ngeri gyali omukkakkamu nga yeesekerawo kaawo anti nga bamugamba tunyenyezeeko ku ndoddo yo nga baagala bikola ki awo nonyange gibakola ki gibabimujjamu mukazi Wattu Rema Namakuula mbagala nnyo mwena era mbagamba nti muba nnyo okubanga mugifollowinga abasubscribinga kyamwanyi kyemwakola abatanaba kubanga musubscribinga ngenda kubasaba musubscribinge ate munyige ne kale bagita Faadi TV UG Faadi UG News nsonga za ndodo eya Rema gibalumiza nti yagigula $2,000 eza dola bukadde almost nga 7 n'ekitundu
bukadde nga 7.5 obwe Uganda. Wano mu Uganda obubiina babutundira ddala, amabeere bagatundira ddala. Ye ekyo ekirala kye batunda oba bingi nno bye batunda munnange. Ate nno eri akalaka bannange okunoonyeza kwe nakoze wano mu Uganda waliwo n'ebyuma bye bakozesa oyo ne bamugeza Akabina mu ddakiika nga 2 naye munnange kazima ne kabeera nga bbaluni. Jjukira tulina gwe twalabako Omutanzania ng'alaajana yaganda bamuteekako obubiina bino obwo obukolerero obwo mu ddakiika 3 ne kagejja ne munnaaye atugesa nga kamuluma nga kabula kwabika kalinga bbaluni nga konna kagezze bitya nga kagezze bitya ndowooza eri nga bwakonako empiso nga kaabika nga wala bbaluni bw'ogikonako neeyabika ng'ogikonyeko empiso oba akasubi oba kaki nga konna kagezze bitya kati. Abasinga bagamba Rema naawe Keyagula tutugesa mukazi wattu nga Kabina kakuluma. Omutanzania yali ali mu maziga ng'alaajana nga Kabina konna keepiso kati. Ebibiina bye bakolerako ebyo. Obeera bulungi. Fadi TV Jumwera.